sebo manyi nti mwe weetala wangi naye nsaba naffe tukkirize tujje tukube endongo genda kujja ne muwala wo Namagembe yansabye ayagala oluyimba olwo mulirando bwe luggwa ekivulu bwe kiggalawo era sebo zijja nange kutuula ku mmeeza yange galungi. His Excellency naye mmeeza agikonfaminze ati pate ketandike. Abantu bategeeza nti bajje nga banyumye, mbagambye bajje nga banyumye, mbagambye bajje nga budde bukyali, ate mbagambye bajje nga bangi kyawedde dda taata byonna mbibagambye. Tusaba busabi Allah tuwaweere ennungi fe abaagala okukeera otukoze otya oba twagala okwewala ajjaamu ffe nsaba tukeere 8 muba mugudde mu miryango tugenda kugulawo ssaawa 4 kikiza mu 8 mbasi namegenze shuwa buli kimu ne baana batutuka musooke mufulume nabagambye ennyadde ndirayo boye baba basooka ne bafuluma kunyabi kandi mekulwisa ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi tunaddamu ssebo. Amen. Bwe twogerera bannange bassebo ne bannyabo gikule taata neyanziza nnyo neyanzike bwe twogereranga honorable zaake naye emmeeza amaze gigula era nkulinze honorable zaake ng'ennaku z'omwezi 24 ku Friday eno Nyalugogo. So wewangwire omukisa okutuula okumpi ne honorable zaake gula emmeeza yo nkwebazaako kimu honorable asoose okugula emmeeza simanyi waba naagula abalala oyinza n'okuba mbowe kameno Kyakabi nnyo. nsiime nnyo Ate kasanzija n'abana bonna balina okugoberera abaka muveeyo kuba ono wa struggle atuwagira naffe bwe tuwagira atuwagidde nnyo naffe tulina omubeeramu wali erugogo nga 24. so kubaza nnyo honorable zaake nti ku programu yo eritayi wefiriza akadde n'onnoonyaako wendi ekitulenge teboyo olumusanyukengamu ffenna ate naffe wetukirizamu amaanyi naffe nomanyi oyo yewange kanyebirange mpawula obulago kwange olwokutano makuba endongo yennyini. Amina baganda bange tusinkaneyo ebyatunabibagambira munda. Kyakabi